okola kyamaanyi nnyo okubanga weekuumidde ku Babi Television Uganda yeno gye osinziira okubanga otugoberera nga kossa n'okuwuliriza ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Olunaku lwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afunye omukisa okwogerako n'abamu ku banene mu ggwanga lya United Kingdom oba giyite Bungereza bw'abadde ali mu kupapa okudda wano ku butaka e Uganda. Katono nnyo ayogedde ku bintu bingi nnyo era bamubuuzizza ensonga lwaki takyalabikirako ku bivvulu mu ggwanga lyattu erya Uganda, n'abannyonnyola okuva we byatandikira era nakati we bituuse. Nga sinaba kubanga nkuwa speech oba kwogera kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yanukula ebibuuzo eby'enjawulo ebyekuusa ku music we gwakuba. Kansooke nkwetwaleko katono nnyo okujjukizaako nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atakkirizibwa kubanga ayimba ku kivvulu kyonna, era ndowooza mbiraba ebivvulu ebisinga byabadde ng'ajjako nga by'abaana ba ghetto oba nga abayimbi balimu olugeto babadde bamukugira okuyingirawo okuyimba nga kwogeza ekya mwana mulenzi Zax Birangirangi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingiza kifuba yadde nga teyalinnya ku stage. So kati katufune okwogera kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza oluvannyuma ngenda okuba nga nkomawo tuyongereyo. Some of those artists that might want to be more vocal, maybe sing, maybe speak up about their beliefs. Thank you. I'm an artist, and I always feel proud when I'm referred to as an artist, because that's what I am, that's what I love to be, and I hope to one day regain that, because as we speak right now, I am a forbidden artist in Uganda. My music is banned, my concerts are banned, my name is more or less banned, and many people are missing and others are in prison just for playing my music. But that made me realize, well, I had realized a little earlier, but it made me realize more the power of the art, the power of music. It is very effective. That's what makes me stand out. Guys, I'm not the most educated politician in Uganda, neither am I the most experienced, but because over the last 10 to 15 years, my music changed and it focused mainly on the plight of the people. So my music became more or less the spokes platform of the plight of our people. And that attracted attention of the regime, that right now the music industry is focused on so much to ensure that not another Bobi Wine can rise from the music. That's why there are even proposals right now to restrict the industry and put laws that require every creative artist, poet, playwright, whatever, to seek clearance from the minister for any piece of art that they're putting out, whether a song before you record it and all that, you must, get clearance from the minister. There's also a massive infiltration of the regime back home into the music industry. They've brought in so much money into the music industry to make sure they divide artists. The new campaign by the regime there is to make artists distance themselves from politics as much as possible. The new talk of the government is separate music from politics. But I mean, politics is everyday work. It's as if they're suggesting, don't talk about human rights in your music. Don't talk about how you're governed in your music. Don't talk about the price of things in your music. Don't talk about anything, because politics is everything. Many artists have stood firm and they use their art, they follow the route that myself and many other senior artists before me have started, because this did not start with me. Many artists during the days of Idi Amin were killed and others were exiled. So it did not begin now. I'm also following those that came before me, even before I was born, hoping that even those that come after me will have a clear, legacy to follow. What's my advice?
My advice has always been in my actions. I've always tried to lead by action, but I believe that can be effective not only in Uganda but the world over. For example, I was inspired by guys like Muhammad Ali, guys like Bob Marley, guys like Tupac, who talked about real things, only that I decided to make it a little bit more serious and take it to a more formal platform. So I believe that in the next 5, 10, 20, 30 years, artists will become more serious and know that they are taken a little bit more serious than entertainers. So they should act more serious to the words that they preach, because they are powerful. I'm afraid that's all we have time for. We could talk to you for hours, and it's late, but you're just so inspiring, and it's such a powerful film and so moving. Thank you for all your bravery, and we wish your country the best. Bw'atyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yanukudde ensonga, era nga bulijjo bw'ajja akikaatiriza mu press conference ezibadde zitera okubaawo ku kibiina kya National Unity Platform, anti music kwata ku buli omu, era abayimbi abeesamba ebyobufuzi nga bagamba bo tebibakwatako, weewaawo bo yabayita basiru. Ate nga ekituufu kyo kiri nti ebyobufuzi byo biri mu buli kintu kyonna mu ggwanga lyattu erya Uganda, si na wano wokka wabula okutwaliza awamu ensi yonna. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwakunnyonnyodde, sigenda kubanga nina bingi bye nnyongerezaako ku nsonga eyo, olw'ensonga nti byonna abyogedde bulungi nnyo. Ekyamazima byo ebyobufuzi buli omu alina okuba nga awandiika ennyimba ezikwata ku muntu wa wansi, kubanga gw'ayimbira teyeeyimbira nga ye omuntu, okusobola okuba nga anyumirwa. Ku tteeka, etteeka eryo lyayogeddeko ery'okkugira abayiiya bonna okulaba nga bafulumya ekintu kyonna, katugeze ng'oluyimba oluproducinga mu studio nga tebafunye lukusa kuva minisita. Etteeka eryo ndowooza bakyalifumbafumba, naye nga w'omanyi nti we bavaayoko ne balikuba nga basooka balizingamyamukko, naye nga ddyo likyali, ekitegeeza essaawa yonna liyinza okuba nga liggyibwayo ne litandika okuba nga liyisibwa okukola ku nsonga nga bwe balirambise okuba nga baagala likole. Naye nga Abannayuganda mwenna oba ffenna tuyina enkizo y'amaanyi nnyo okulaba nga tutaakiriza ebiteeka nga bino, okulaba nga bituzingako nga Bannayuganda, kubanga music kyekimu ku bintu ebitubeesabeesa era tuyigiramu ebintu bingi nnyo, okugeza nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina kayimba ke yagamba nti obutanaaba bwe butusibako endwadde. So ndowooza kayimba ko kali so educative. Okay, but anyway, kyonna kyekiri bo bakirabamu bulala, but sigenda kuba nga nsukkawo wano. Bw'oba olina ky'oteesa ku nsonga eno, oba nga olina ky'oyagala okuba nga otegeeza nga Babi Television Uganda, oba nga olina obubaka bwonna bw'oyagala osindikira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, buyise ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda ogw'enkyukakyuka, butereevu ajja kuba nga afuna obubaka bwo mbagirawo. Sigenda kuba nga nsukkawo wano. Bye.